many. Yeah, women are 5 many. positions. Yes. But you were fighting. Let's see, one can be 1 or 2. Yeah, mostly there are 2, 3. Not more. Women are many. You've got 5 people per village. Those are many. But at least the lines are moving. Yeah, there is some. Afudde oyo naye abadde yeesimyewo ku kifo kya chairman LC1 naye olw'okukaluubirizibwa omusana n'enjala yemuviiriddeko okufa. Simanyi we bamutuute naye nga bamutuute. Good afternoon, our listeners. My name is Mike Arinitwe, the Mbale City Returning Officer. We are here at the Industrial City Division headquarters, where nominations for LC1 and women committees have begun. We are trying to contain the situation whereby Industrial has 142 villages. So we are receiving candidates from all the 142 villages at once. However, we had made a program which was shared, and members have failed to respect what? The set program, and you cannot chase away someone who has come for nomination. What was the program? Well, we had clustered the villages according to wards. So we expected at least to have 5 wards today, but we have all the other, everyone is now here. All the 25 have appeared on day 1. So there is nothing much we can do but to work on those who have come, because we cannot chase them. But tomorrow we hope to be more organized, and we shall adhere to the program to the letter, because we don't want people collapsing like we have seen some cases here. Against Afudde. Did what papulaze? Afudde da. Abadde afudde da nesawe. Bamujwano nga mulamu afudde tulawo. Afudde. Okusookera ddala kyannaku nti incident eno ebaddewo, kigambibwa nti Ismail abadde amaze okwewandiisa nga ayagala kuvuganya kuwa LC lwa Industrial State Division wano mu kibuga Mbale, naye kigambibwa nti akolapusinze era naggo wansi. Ekyembi nti waliwo abamuanguwidde, kigambibwa nti boda eze nemuteekako nemugjawo era nemuddusa. Ffe nga wenjogerera nga police tukyagenda maaso okubeera nga tunoonya ono omusajja watwalibwa nga amaze okutuukisibwako mu mbeera bweti. Era nkakasa nti omuntu waba afudde waliwo procedures ziteekeddwa okubeera nga zikolebwa. So abantu twagala obbalabula nti emitendera emituufu postmortem eteekeddwa okubeera nga
ekolebwa so si kubbawo mulambo olw'okubanga benefits weeziri naddala kwabo abasigaddewo muteekeddwa okutegeera kiki ekimusse ate wabeera nti waliwo emwetaaga okubeera nga muprocessinga nga maali ye oteekeddwa okubeera nga postmortem report yankizo nnyo so abantu bo bateekeddwa okubeera nti tebalufuula lutalo nti postmortem process eri expensive egenda kukolebwa naye ate ne mwerabira nti benefits ze estate yoyo omuntu afudde ze zisinga obukulu so stakeholders bonna si kugamba nti police naye bw'omuntu yenna amanyi omugaso gwa postmortem mbadde nsaba nti tutiminge up twongere okuyigiriza abantu kugamba Thank you.